Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga First Son kikakasiddwa nti attiddwa ono ng'akubiddwa masasi oluvannyuma lw'okubeera nti abadde ayiggibwa okumala akabanga naye nga mu ggwanga mwali ono yali ateeberezebwa okubeera ng'agenda kusikira entebe eya kitaawe mu ggwanga si ddala eggwanga erimanyiddwa nga erya Libya. Wuliriza bulungi nnyo. Saif al-Islam Muammar el-Gaddafi ono nga mutabani w'omugenzi Muhammad Abu Minyar el-Gaddafi ono yakulembera eggwanga lya Libya okumalira ddala akabanga era ng'ono mutabani we amanyiddwa nga Saif al-Islam bwe yali ateekateeka okulaba ng'akwata entebe era nga Saif yamala ebbanga ng'era akimanyi ye First Son aliwo ye mwana ateekebwateekebwa era naye yennyini ng'akyogera lunywe nti ye president agenda okubeera nga addako mu ggwanga lya Libya wabula teyamanya nti oolyawo bannansi baali balina bye balaba birala nga byawukanira ddala ku bya kitaawe bye yali ategeka byawukanira ddala ku bye ye nga Saif al-Islam bye yali ategeka wenjogerera nga yeegasse ku kitaawe yeegasse ku baganda be yeegasse ne ku b'eŋŋanda ze abattibwa. Nkuleetedde olunyiriri lwonna otegeere waliwo bingi by'olina okumanya era ne ba First Sons okwetolola amawanga ag'enjawulo balina bye balina okumanya. Omukulu ono amanyiddwa nga Muammar Gaddafi bwe yali ateekateeka mutabani we ayinza okuba bino teyabimanya ate nga gwawuliriza oyinza okuba wabimanya. Omwana ono yatandika okutambula naye era yatandika okumulaga ekkubo yatandika okumuteeka mu layini y'okubeera ng'asikira obwa president mu ggwanga erya Libya. Nkolo nno Gaddafi ayagala kubufuula bwansikirano yakitandika nga mwana muto. Kakati wenjogerera kino kye kimu ku bifaananyi ebyakalabikawo era nga ku Redzone TV wokka oyinza okuba nga bwe wakirabye ekiraga omulambo ogwa Saif al-Islam Gaddafi eyakubiddwa amasasi okusinziira ku lipooti singa bwe zijja naye ng'obuzibu bwonna bwava ku kitaawe omugenzi Muammar Gaddafi eyali yamuteekateeka n'afuga banne mu ggwanga lya Libya okumala ddala emyaka 42. Saif al-Islam Gaddafi mu mwaka gwa 2011 nga bamaze okutta kitaawe ono yagezaako okwagala okudduka wabula yakwatibwa ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa era ekyavaayo yaddamu okulabikako ng'engalo 3 bazitemyeko nga bolaba ekifaananyi ekyo. Baali bamutemyeko engalo 3 ku mukono gwe ogwa ddyo ng'asigazza engalo 2 ku mukono ogwo era amawulire gaatambula nnyo nga galaga nti ono asimattusa atya okubeera ng'ali agenda kuttibwa kubanga baali bakimanyi bulungi nnyo nti yali omwana wa Gaddafi omukulu era gwe yali ateeseteese nga gwe basuubira okubeera ng'agenda kudda mu buyinza bw'eggwanga erya Libya. Wuliriza, Saif al-Islam Gaddafi yakwatibwa n'amala emyaka egiwerera ddala nga 6 ng'ali mu busibe era ng'ali mabega wa mitayimbwa wabula yagenda okuddamu okulabika nga bwe nkugambye nga bamutemako engalo 3 mukono gwe ogwa ddyo era nga bw'olaba n'ekifaananyi ekyo. Oluvannyuma lw'okuteebwa yatandika okwagala okudda mu bantu olwakola omukwano mu bantu abantu balabikenga abayinza okuzza ekifaananyi kya Gaddafi nga mu ggwanga lya Libya batandise okulaba oba olyawo nti kale Gaddafi yali mubi naye oba olyawo zino entalo ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Libya ofundako ne Gaddafi. Kakati mutabani woono amanyiddwa nga Saif al-Islam Gaddafi abantu ne batandika okwagala okuba ng'abamwaniriza wabula gye buvuddeko kyakakasibwa nti abadde anoonyezebwa kyokka ng'ate mu ggwanga mwali wabula finally bamaze ne bamufuna okuza ku reports n'ekiwandiiko kye ngenda okuba nga nkusomera yamaze okuba nga attibwa nga yeegasse kwabo abaali battibwa. Kuleetedde olunyiriri lwonna ogenda kutegeera mu layini ya Gaddafi ani yafa ani yabula ani asigaddewo ani ali luddawa bangi battibwa. Ono Saif al-Islam Gaddafi yabadde yasigala naye nga kigambibwa nti ono omwami yali omu ku baana ba Gaddafi abaali influential ennyo era nga ne bannansi mu ggwanga lya Libya abasinga obungi baali tebamwagala olyawo olw'ebigambo bye yayogeranga olw'okwewaana kwe yeewaananga n'okulagawo ekifaananyi ekyali kiraga nti kitaawe yamuteekawo nti yagenda okumusikira yagenda okusikira entebe era yagenda okufuuka president w'eggwanga erya Libya. Kino nkugambye ba First Son ab'enjawulo balina ekyokuyiga ku musajja ono balina ekyokuyiga ku Saif al-Islam Gaddafi ne famire ya Muammar Gaddafi oluvannyuma lw'okuba nti Muammar Gaddafi bwe yaggibwa mu buyinza ebintu tebyasigala kye kimu. Kakati byenkuleetedde obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Engalo 3 ezaamutemebwako ogenda kutegeera baazimutemerako wa baazimutemako batya bino olina okubitegeera okusinziira ku lipooti ezaavuddeyo. Amawulire gaafulumye nga galaga Saif al-Islam Gaddafi attiddwa wabula nga tegannakakasa. Kakati oluvannyuma lw'okugakakasa nga tuva ku mikutu sources eziri credible okuva mu ggwanga lya Libya tuze tubeere nga tubikutusaako bino bitegeere bulungi nnyo. Vidiyo eno mugitambuze ng'oyita mu kulayikinga kubanga gy'okoma giwa ekigalo oba ogiyambako okubeera ng'etambula. Buli muntu yenna ali mu layini efaanana bw'etyo abeere ng'akitegeera bulungi nnyo. Amukubye masasi agamuttiddewo Redzone TV wokka twakafuna ekifaananyi ekiraga nti yakubiddwa amasasi era eky'omulambo gwe ffekka wano abaakakifuna ogenda kukiraba. Anzije mbeere nga nkuwa sitoole yonna otegeere okufa ku ono
kwavudde kuki baani abamusse byavuddewa ab'eŋŋanda ze balina bye boogedde bannansi mu ggwanga lya Libya waliwo abali mu kucelebratinga waliwo abali mu kukaaba byonna ogenda kubiraba nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga zonna nga bwe tuba tuzikuleetedde tuli ku Saif al-Islam Gaddafi waliwo ababadde beebuuza nti ddala omusajja ono ali biki kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Libya bapasitisaani abateekebwateekebwa okufuuka abakulembeze okusikira obuyinza bw'abannansi nga kitaabwe babufudde bwansikirano beetaaga okubaako bye balaba ddala nga bayita ku mukutu gwa Red Zone TV nange mbikuleetedde obeere nga obifuna bulungi. Saif al-Islam Gaddafi yamaze dda okuba nga attibwa era nga kikakasiddwa nti ono yakubiddwa masasi ennaku z'omwezi nga 3 mwezi ogwokubiri omwaka 2026 abadde Libyan political figure omu ku ababadde ab'amaanyi bwe twogerera mu kadde kano yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka gwa 1972 era Saif al-Islam Gaddafi wafiiridde abadde ali mu myaka nga 54 osobola okuteebereza emyaka egyo muntu ki ali mu myaka egyefaanaanyiriza bwe gityo. Saif al-Islam Gaddafi afudde ali ku myaka nga 54 yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 nga bwe nkugambye mwezi gwali gwa mukaaga omwaka gwa 1972 pasitisaani kigwomanyi atemera mu gy'obukulu ekikunukkiriza okutuuka awo tubeere nga tweyongerayo kiwandiikawo mu comment section tubeere nga tutambula kakati ky'olina okumanya ku mukulu ono nga sinnakuwa bimukwatako njagala tusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko ekiraga nti Saif al-Islam Gaddafi attiddwa ekifaananyi kino nkugambye ekyo kifaananyi kya mulambo gwe yakubiddwa masasi naye nga ripooti zisoose kulipootinga birala kati wano nenjagala nzije mbire nga mbikutuusaako. Muammar el-Gaddafi ye mukulembeze yakulembera eggwanga lya Libya okumalira ddala emyaka egikyasinze obungi mu byafaayo by'eggwanga eryo wabula abadde akulembera ng'ateekateeka mutabani we ono okubeera ng'atwala obuyinza mu ggwanga erya Libya naye ng'ono mu baana babadde alina abaana babadde bawerera ddala naye ng'abasinga obungi battibwa abamu badduka ne bava mu ggwanga lya Libya abamu nga tebamanyiddwa na gye bali essaawa eno kakati Saif al-Islam Gaddafi ye yali yakomawo mu ggwanga lino bwe twogerera bamaze okuba nga bamumaliriza ngenda bikuleetera byonna ogenda kubimanya kakati nga sinaba kubanga ngenda eyo njagala tusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko kino ono ye bwino akakasa Saif al-Islam Gaddafi kya bwattiddwa wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Daily Nation mugumanyi ogwo gwe mukutu ogukyasinze okuba ogw'amaanyi bakakasizza ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 mu kiwandiiko kye njagala tuyitemu ekinnyonnyola bino nga bagamba Gaddafi's son Saif al-Islam killed in mystery shooting in Libya. Jukira report says singa tezinnakakasa era zibadde tezinnamanya bamusse naye bamusse batya kubiddwa masasi bamuwadde butwa kati kikakasiddwa yafudde in a mystery shooting mu ggwanga lya Libya. Uliriza kabagamba the most prominent son of the late Libyan leader Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, has been killed. Sources close to the family, his lawyer Khalid al-Zayed, Libyan media said on Tuesday. Tabani we yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Libya amanyiddwa nga Saif al-Islam Gaddafi yattiddwa era nga kikakasiddwa okusinziira ku b'eŋŋanda zababadde bali okumpi. Lawyer we amanyiddwa nga Khalid al-Zayed n'abamu ku b'amawulire mu ggwanga erya Libya akakasiza olunaku olwajjo Saif al-Islam Gaddafi bambi yakubiddwa masasi mutiddewo. The office of Libya's Attorney General on Wednesday said investigators and forensic doctors examined the body of Saif al-Islam Gaddafi on Tuesday and determined that died from gunshot wounds. Nti abamu ku bakugu abasawo omuli n'abakugu ku nsonga za forensics oba okunoonyereza binkumu n'ebirala ebifaanana bwe bityo beekebejjezza omulambo gwa Saif al-Islam Gaddafi naffe wano ku Red Zone TV ne tuguleeta wano
gwekebejja nga kikakasiddwa nti ono bambi yafudde era bamusanzeeko ebiwundu ebiraga nti yakubiddwa amasasi nga gandibanga ge gamumaliriza bw'atyo Saif al-Islam Gaddafi abakugu ba investigators n'abakola ku kye bayita forensic bakakasa yafudde oluvannyuma lw'ebiwundu eby'amasasi agamukubiddwa. Uliriza. The office added in a statement that it was working to identify suspects and take the steps needed to bring criminal case. Mu statement bakakasizza era ne bongerako nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Libya bali mu kukola kaweefube obw'okulaba nga bafuna ba suspects obw'okulaba nga bategeera baani ababadde mabega wa bino era oluvannyuma baggulewo omusango eri abo abaana ababakwatiddwa nti be bakoze ekikolobero ku mwana ono mutabani w'omugenzi Muammar Gaddafi amanyiddwa nga Saif al-Islam Gaddafi ekyakakasiddwa nti yattiddwa era nga yafudde masasi. While Saif al-Islam is well known in the North African country, especially for his role in shaping policy before 2011, his public profile has receded recent years. Tinewankubadde Saif al-Islam Gaddafi tamanyiddwa nnyo era abadde prominent nnyo oba abadde muntu w'amaanyi nnyo naddala mu ggwanga lino eriri mu North Africa erimanyiddwa nga Libya era n'ezimu ku policies ya influence nga wakati mu buyinza bwa kitaawe omwana ono yali muganzi nnyo yali afuuse muganzi nnyo wabula emyaka egizze giyita buganzi bwe bugenze busaanawo olw'ebikolobero lw'enfuga kitaawe gye yateeka mu ggwanga erya Libya newankubadde abantu yabakolera ebirungi bingi nnyo naye ekyokulwa ku bantu n'ekyokuba beteekako enfuga eya dictatorship ey'okubeera nga abantu tebalina freedom aleese obuzibu kakati mutabani we Saif al-Islam Gaddafi wenjogerera nga yafuuse dde omulambo era nga yasasulidde oli awo y'omu ku abo bagenze maaso n'okusasulira ebikolwa ebya kitaawe amanyiddwa nga Muammar el-Gaddafi. Kakati wano nga sinayongerayo na kiwandiiko kano njagala nkayiseewo okusinziira ku information gye tufuna. Kigambibwa nti mu ggwanga lya Libya abantu baatuuka ekiseera nga bamativu nnyo n'ebintu Muammar Gaddafi bye yali abakoledde wabula nga bagamba nti ne bw'okola ebirungi ebifaanana bitya era ne bw'onaabikola ssebo Muammar Gaddafi ebirungi ebyenkana bitya ekyamazima nansi tebeetaaya ekyamazima nansi tebalina mirembe bino ebirungi byonna enguudo ez'akabi sente okubeera nga eri waggulu okubeera nga Libya efuuse y'amaanyi abantu tebalina ddembe ebyo biba sammambiro era biba tebijja kuwangaala era kigambibwa okuba kyaviirako abantu okunyiiga ne bagenda ku street ebyavaamu okwekalakasa okwali okw'emirembe kwafuuka kwekalakasa kwa mmundu abantu ne batandika okufuna emmundu amawanga amalala ne gatandika okubiyingiramu NATO gye yava netandika okuyambako netwala African Giant gye yali akyasinza okubeera ow'amaanyi ku lukalu lwa Africa nange gwe nali nzikiririzaamu Muammar el-Gaddafi naye nga kyesimukkiririzaamu kyali kimu kyakufuga bannansi n'obajjako eddembe lyabwe ayogerako ng'ajja kusibwa ow'oludda oluvuganya ng'ajja kusibwa agezaako okwogera ku bikyamu ng'ajja kubuzibwawo awo nze bwe buzibu bwange. Omukulembeze Muammar el-Gaddafi omutima gwe yalina eri ensi ye n'ebintu bye yali akoze eri eggwanga lya Libya n'engeri gye yali alikyusizzaamu kuba eggwanga lino teryali ggagga initially wabula Gaddafi eyali asitudde eggwanga eri wabula nga bwe nkugambye omukulembeze ne waanabeera mulungi atya n'azimba enguudo nga zikulukutamata n'azimba amasomero n'azimba buli kimu naye ng'eddembe ly'obuntu tuyita fundamental human rights nga tekiriiwo ng'omuntu okwogerako kimuwambisa kulayirira aba talina kyakoze era ku 10 aba afunako 0.000 ekisinga obukulu kye bayita fundamental human rights omuntu nga waddembe okwetaya mu nsi ye ne bwebanjavu etya eyo ensi ejja kweyagaza ekintu ekitaali mu ggwanga lya Libya ng'abantu tebeetaaya olw'ensonga nti Muammar Gaddafi y'obukulembeze bwe yayagala nakubufuula oba olyawo bwansikirano kakati mutabani we wenjogerera okubeera nga attiddwa katweyongereyo. In 2015, a Libyan court passed a death sentence in absentia on Saif al-Islam for suppressing peaceful protests during the country's 2011 revolution that ended father's rule. Uliriza mu kwekalakaasa okwa 2011 tukira wano twakunnyonnyola kye bayita Arab Spring omuyaga gw'okwekalakaasa ogwali gusuula abakulembeze naddala kwa bitundu ebyo by'Abawarabu mwali eggwanga lya Libya mwali eggwanga lya Tunisia mwali eggwanga lya Yemen Ali Abdallah Saleh n'abalala ezo sitole nazikuwa sijja kuziddamu mu kwekalakaasa okwali e Libya
omukulu ono Saif al-Islam Gaddafi yalina amaanyi mangi nnyo mu bukulembeze bwa kitaawe era alina ekikolwa kye yakola ekyokutugumbula yatta bannansi abaali mu kwekalakaasa mu mirembe kugamba amagye gatta naye nga gatta ku biragiro by'omukulu ono jjukira ye yali first son yasuubira okukwata obuyinza ayina amaanyi mangi yawa ebiragiro abantu ne battibwa mu kwekalakasa mu 2011 ebiragiro bye yawa gavumenti we yamala okuwunzikibwa obukulembeze bwa kitaawe ne bumala okuba nga buggyibwako mu ggwanga erya Libya gavumenti empya abalamuzi baatuula ne bayisa ne bawa ekibonerezo ky'okufa era ng'ono yali asaliddwa omusango gwa kuttibwa ku firing squad kusimbaawo akubwa amasasi paka wanaafiira okuba kikolobero kye yali akoze mu kwekalakaasa okwa 2011 ye yalagira oba ye yayise ekiragiro kyaviirako bannansi okufa ng'obuwuka jjukira ne kitaawe yali yaweera nkolokooto obuyinza bwe bwakyuka ekiragiro ne kiyitiŋŋana oba ekibaluwa kye bakuntumye ne kiyita yali taliiwo nga kyali mu buwaŋŋanguse oba ng'akyabuze then ne basala omusango nti agenda kuttibwa by firing squad musimbaawo okumukuba amasasi wabula yagenda okufunibwa ono ebiragiro ne bikyukamu era teyattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yalabika wabula yateekebwa emabega w'emitayimbwa newankubadde nga teyattibwa nga bwe kyali kisoose kugambibwa ono kyategerekeka nti yasibwa era mu kusibwa njagala okutegeeza gwa mpuliriza yamala ebbanga ddene erisukka eyo mu myaka 6 ng'asibiddwa mu ggwanga erya Libya era nga tebamusse oluvannyuma lw'okuba nti baamanya nti wakyaliwo abamu ku bantu ali bakyakkiririza musajja ono oba oliawo ne kitaawe baamukwata ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa nga bamulanga ekikolobero kiri naye ng'essaawa yonna yali akimanyi agenda kuttibwa bwe yagenda okuteebwa nga wayise emyaka 6 Saif al-Islam Gaddafi bannansi we bakizuulira nti eno mu busibe gye baali bamutadde agenda okuvaayo ng'engalo 3 tazirina mutemyeko engalo 3 Saif al-Islam Gaddafi oyo nga yali first son ow'eggwanga erya Libya mu bukulembeze bwa kitaawe amanyiddwanga Muhammad el Gaddafi era nga kuva buto ng'omwana ono amuteekateeka nga yagenda okutwala obuyinza mu ggwanga erya Libya singa Gaddafi anaaba avuddeko wuliriza. He has also been provisionally charged by the International Criminal Court for alleged crimes against humanity, a case his lawyers failed to dismiss. Omukulu ono omusango gwamuteekebwako tegwakoma mu ggwanga lya Libya mwokka. Saif al-Islam Gaddafi ne kkooti y'ensi yonna eya ICC yali yamuyisaako dde ekibaluwa kye bakuntumye oluvannyuma lwa kitaawe Muammar el Gaddafi okubeera nga yali amaze okufa yali amaze okukwatibwa n'okuttibwa n'okuggyibwa mu buyinza bw'eggwanga erya Libya. Kakati Saif al-Islam Gaddafi ne bamuyisaako ekibaluwa kye bakuntumye era nga kkooti y'ensi yonna ICC etula mu kibuga Hague eky'eggwanga erya Netherlands baali bamaze okuba nga bamuteekako ekibaluwa ekyo wabula bannamateeka be baagaana n'okudismissinga emisango egyo. In 2021, Saif al-Islam registered as a presidential candidate for a December vote eventually collapsed amid a political deadlock. Mu mwaka gwa 2021 waliyo okulonda ssebo mu ggwanga lya Libya era omukulu ono yagenda ne yeewandiisa avuganye mu kalulu ako wabula kigambibwa okuba waliwo okutya bannansi baali bateegese okubeera nga bagenda kumuyiira obululu ensonga abamu baali batandise okulaba olyawo ayinza okwawukana ku nfuga ya kitaawe ayinza yo okubeeramu n'enfuga eya demokrasi olw'ensonga nti yali musajja eyasomera ennyo mawanga g'abazungu olyawo ayinza okuba alina bye yakoppayo ebirungi ebiva mu nfuga ey'amateeka bannansi nga bagamba era nga balina ekirowoozo Saif al-Islam Gaddafi oba olyawo ayinza okubeera ow'enjawulo mukko bayinza okumulonda kati okulonda mu ggwanga erya Libya bwe kutyo ne kuyiika ne kutabeerayo. Saif al-Islam Gaddafi mutabani w'omugenzi Muammar Gaddafi bw'atyo n'afiirwa omukisa ogw'okubeera ku ballot paper avuganye kalulu mu ggwanga erya Libya. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV we bali kubanga okyagoberera bino gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'atyo n'oba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kati kwe twogerera eyali first son kati mugenzi ono nga yeegasse ku baganda be yeegasse ku bannyina yeegasse ku b'eŋŋanda za Muammar el Gaddafi abo abagambibwa okuba nti abamu battibwa abalala baabuzibwawo abalala baabula. Era bwe ŋŋenze okukola okunoonyereza nga bw'omanyi wano ku mukutu gwa Red Zone TV tufunye kye bayita Gaddafi family tree. Abamu ku bantu abaali ab'amaanyi era abaali prominent abaali banoonyezebwa mu family y'omugenzi Gaddafi be bano boolabaawo. Wuliriza omu ku abo nga ye Saif al-Islam Gaddafi yennyini gwe ndi mu kutegeezaako. Saif
Ali Islam Gaddafi n'ab'eŋŋanda ze bennyini baali bakimanyi bulungi nnyo omulenzi ono yagenda okufuuka pulezidenti essaawa yonna nga Muammar el Gaddafi n'abavudde mu buyi. Era gundi bweti bwe yali etambula, abamu kati abamu badduka, abamu tebamanyiddwako gye bali. Muammar Gaddafi kano Muammar Muhammad Abu Minyar el Gaddafi eyafa mu mwaka gwa 2011 gwe gwali omutwe omukulu. Yalina bakyala be babiri. Omu baali bamuyita Fatiha. Ono Fatiha Gaddafi ye ne wetwogerera amayitire ge tegamanyiddwa. Teri amanyi wa Fatiha Gaddafi yabula, teri amanyi oba yattibwa, teri amanyi oba yadduka mu ggwanga, naye nga yali omu ku bakazi ba Muammar Gaddafi. Omukazi we owokubiri yali ayitibwa Safia al Gaddafi. Ono yadduka addukira mu ggwanga lya Algeria. Ne wetwogerera saawa eno ali mu ggwanga erya Algeria. Wuliriza, omukyalo ono Safia al Gaddafi yali mukyala wa Gaddafi owokubiri, era ono yalina abaana 7 Muammar Gaddafi. Oluvannyuma lw'abayeekera okuwamba ekibuga Tripoli, yasalawo adduke n'asuulawo famire n'addukira mu ggwanga erya Algeria. Nga ne wetwogerera paka n'oluwalero gy'akyali. Kati bano baayawukana, era njagala okutegeeza nti omukulu amanyiddwa nga Kano Muammar Gaddafi bino bigenda okubaawo ng'omukazi yamaze dda okubeera ng'amuddukako. Kuliko kati abo be bakazi be babiri naye yennyini. Then abaana be kwaliko Muhammad ono nga yadduka. Kati Muhammad ono yadduka, maama we yoli gwe kugambe gwe bayita Fatiha Gaddafi. Mukazi wa Gaddafi yali omukulu, ono teyamanyibwa bayadduka, bayattibwa, oba yeekweka, oba ali luddawa. Kakati ate ne mutabani we Muhammad Gaddafi ono naye yadduka, era oyo agambibwa okuba nti yamuyinamu omwana omu. Then bano abaana abasigadde 7 nga ne Saif al-Islam Gaddafi be b'omukyalo oyo gw'olaba mu kifaananyi ekiri ku mukono oguli ogusembe ekiriko Fred, oyo yaddukira mu ggwanga erya nga bwe nkugambye yaddukira mu ggwanga erya Algeria. Kakati abaana be abamu ku bo 7 n'abalala be bano wammanga. Kuliko Saif al-Islam Gaddafi, ono yattiddwa. Kuliko Saadi Gaddafi, oyo yadduka mu ggwanga lya Libya, teyattibwa naye yadduka, eri amanyiwa gy'ali. Kuliko Mutasim Gaddafi, ono yakubwa bubi nnyo era nga yattibwa lwanagana okwo. Kuliko Hannibal Gaddafi, ono naye yadduka mu ggwanga lya Libya n'asimattuka, teri amanyiwa gy'ali. Kuliko Saif al-Arabi, ono naye yakubwa amasasi agamuttirawo, era we mbaseerabidde ono amanyiddwa nga Hannibal, amanyiddwa nga Saif al-Gaddafi al-Arabi, ono ye yakubwa amasasi ku ssaawa esembayo. Yali ne kitaawe amanyiddwa nga Muammar Gaddafi, bw'atyo n'afa nga alaba. Yakubwa amasasi n'afa nga ne kitaawe tannaba kubeera nga attibwa. Saif al-Arabi ono yattibwa mukadde mu kompawundi ya Gaddafi, nga Gaddafi alaba. Era njagala okutegeeza ono ye omu ku abo abasinga okumalamu Gaddafi amaanyi, n'apondooka n'ategeera nti oba oliawo birabika bitandise okuba nga byonooneka. Kakati oyo naye waali waliwo Aisha Gaddafi, ono muwala, era y'omu ku baana abawala Gaddafi be yalina abatono ennyo, basinakindi yekka omuwala, yadduka naye yasimattuka. Milad Gaddafi, ono naye sitatasi ye temanyiddwa, bayadduka oba yafa yabulirawa, naye teri amanyi. Abo bwe batyo baatambula. Kati mu ggwanga erya Libya, famire ya Muammar el Gaddafi bwetyo neba ng'eringa eyasaanawo. Eyali first son eyali ateekeddwa okubeera nga yandiba nga agenda kusikira entebe, ekyamazima naye abadde nga asigaddewo ng'ow'amaanyi wenjogerera, naye amaze okubeera ngattibwa era nga taliiwo wetwogerera. Kakati famire ey'omukulu yafuga eggwanga erya Libya okwagala okulifiirako, wenjogerera nga famire ye erabika nga egenda kuggwawo, oba n'ab'eŋŋanda z'oba oliawo bandiba nga bagenda kusaanawo mu ggwanga erya Libya, baleme kuddamu kubeera nga balabibwako. Kakati gwe atamanyi byafaayo bya Saif al-Islam Gaddafi, njagala kubikuwaako wano akatonotono otegeere bulungi nnyo ono yattiddwa yaani. Oba oliawo ojja kutegeera amaanyi g'abadde nago, otegeere bannansi nkugambye waliwo abali mu kuserebulatinga newankubadde nga ate waliwo abali mu kukaaba. Saif al-Islam Muammar el Gaddafi mutabani w'omugenzi amanyiddwa nga Muammar Muhammad Abu Minyar el Gaddafi, oyo yafuga Libya emyaka 42.
kati mutabani we olaba nga akyali muto enjogerera yafuuse dda omulambo. Wuliriza, ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1972, yafudde ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri 2026. Y'omu ku Libyan political figures abadde bafuuse ab'amaanyi mu ggwanga erya Libya oluvannyuma lw'emyaka nga kitaawe yattibwa. Ono ye yali omwana owookubiri mu baana ba Gaddafi. Omwana wa Gaddafi yali omukulu, then ono ye yali owookubiri amanyiddwa nga Saif al-Islam Gaddafi. Era yamuzaala mu mukazi we owookubiri amanyiddwa nga Safia Kash. Ono yali omu ku baana abatono ennyo abaalinga batuula ne kitaabwe ne basalawo ku biki ebigenda okuba nga bikolebwa mu ggwanga erya Libya. Saif al-Islam Gaddafi yali w'amaanyi nnyo okutuuka ku eyo level nga yatuula ne kitaawe n'amubuulira kati abantu tubakube oba abantu tubaleke, bino tubikole oba bino tubireke. Era nga ne bannansi mu ggwanga lya Libya baali batandise omutwala nga ye pulezidenti aliko, newankubadde ng'ate kitaawe ye yali afuga, wabula olw'obuyinza obungi bwe yayina, olw'ebiragiro ebingi bye yawanga, nga ne mu magye mu ggwanga erya Libya ng'abamu ku bannamagye ebiragiro batwala bya mutabani wa Gaddafi amanyiddwa nga Saif al-Islam Gaddafi. Ono yatuukako ekiseera taata we n'amuwa offer abeere mu kifo ekyokubiri, era yali ayagala muwobwa, yali alina ekifo kye yali ayagala omuwa ekitaategeerekeka, wabula nga kyazuulibwa either yali ayagala muwa bwa vice president, prime minister, oba ekifo ekinene ekikwata namba 2 buyinza bw'eggwanga erya Libya. Wabula ono yasooka n'agaana, agamba nedda, lindako. Saif al-Islam Gaddafi n'asooka agaana ofa ya kitaawe okusinziira ku United States Department of State ba officials abaali mu kibuga ekimanyiddwa nga Tripoli ggwanga erya Libya. Kulembeze wa kitaawe wa Saif al-Islam Gaddafi ye yali second most widely recognized person in Libya, era nga kigambibwa okuba nti ono yali si prime minister, wabula yali namba 2 mu buyinza, mu biragiro, mu maanyi mu ggwanga lya Libya. Gaddafi kyatayogedde tabani wono yakyogera, yondooza mwina gye mwali mubirabyeko nga president bw'atayogera mutabani waayogera, nga n'abamu ku baamagye, abamu ku bakungu mu gavumenti nga bamutya, era nga n'ebiragiro basobola okutwala eby'omwana ne baleka ebya kitaawe obunkenke bwe yateekangawo n'embeera gye yali, era abantu batandika okukirabirawo nti ono tewali kubuusabuusa, yagenda okuddira mu bigere ebya Muammar el-Gaddafi. Arrest warrant yayisibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga 2011. National Criminal Court egambe mutaddeko emisango crimes against humanity bannansi b'eggwanga erya Libya, okutta abantu, okusanjaga n'okusaanyawo abantu nga bayita mu kawaayiro ak'omusanvu, article 7 section 1 subsection A ne article 7 section 1 subsection H eya Rome Statute. Charges Saif al-Islam Gaddafi yeegaana emisango ng'agamba nti gya kitaawe, emisango yesijije ng'omuntu, so bw'atyo n'agyegaana. Kooti y'ensi yonna ng'emaze omumusamoninga ng'emutaddeko ekibaluwa kibakuntumye era nga bamuvunaana egyo emisango. Jjukira ne kitaawe yali ku wanted. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri 2026 kyakakasiddwa Saif al-Islam Gaddafi was assassinated, yattiddwa mu makaage. Abasajja babadde 4 babadde bayina emmundu abataategeerekese by'amasasi, era ng'olw'ebiwundu ebingi Saif al-Islam Gaddafi yasobodde kubeera ng'awona, bw'atyo n'akkirira emagombe n'asangayo kitaawe amanyiddwa nga Muammar Gaddafi ne baganda be bali benkugambye. Gaddafi ono Saif al-Islam Gaddafi musajja yasoma era ng'atikkirwa Bachelor of Science degree in Engineering Science from Al-Fateh University mu kibuga Tripoli mu ggwanga erya Libya mwaka gwali gwa 1994, newankubadde yali architect ate nga yasoma birala. Oluvannyuma lw'emyaka oluvannyuma lw'amawanga agawerera ddala kuli eggwanga lya Bufalansa, Canada n'amawanga amalala gaagaana okuwa mutabani wa Gaddafi visa bwe yali ayagala kusomera mu gamu ku mawanga ago, Faransa, Canada n'amawanga amalala, n'asaba student visa, amawanga go ne gagimumma ng'akabonero akaali kalaga eggwanga lya Libya baali balina layini mwe balirabira, era ng'essaawa yonna eggwanga eryo lyali ku time bomb. Gaddafi Saif al-Islam yafuna kye bayita MBA,
okuva mu sukulu erimanyiddwa oba essomero erimanyiddwa nga Imadek Business School mu kibuga Vienna eky'eggwanga erya Austria. Era n'akola omukwano ne kye bayita OPEC. OPEC ndowooza the Organization of the Petroleum Exporting Countries, ogwo omukago omugumanyi bulungi nnyo. Kati ba officials okuli Shukri Ganem eyali omu ku bannabyabufuzi mu ggwanga erya Austria baakola omukwano bw'atyo n'ajja n'amuleetako mu ggwanga erya Libya. Agezaako okuba ng'ayunga eggwanga lya Libya n'ebintu ebirala oba n'amawanga amalala, ekintu kitaawe alinga asaanyizaawo. Kakati Saif al-Islam Gaddafi wenjogerera nga mugenzi era nga njagala okutegeeza nti mu mwaka gwa 2026 ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri kijja kujjukirwanga nti mutabani w'omugenzi Gaddafi bw'atyo yattibwa era yakubwa amasasi gamuttirawo n'ebikolobero ebya kitaawe byonna bannansi ne babimuteekako. Kigambibwa okuba nti mu ggwanga lino erya Libya naddala mu bibuga ebyenjawulo okuli ekibuga Tripoli n'ebibuga ebirala nga Benghazi n'ebibuga ebimu waliwo abantu abalabiddwako abalinga abacelebratinga ate abamu nga balinga abakaaba. Kakati ebintu ne birema okutegeera bebuuza kiki ddala ekigenda maaso mu ggwanga erya Libya. Bantu bangi balabiddwako nga bacelebratinga nga bagamba olyawo omukulu ono bamuwonye. Mulimu ate abamu abalabiddwako nga bo bali banakuwavu era nga bagamba nti Saif al-Islam Gaddafi oba olyawo yabadde agenda okuzza obukulembeze bwa Gaddafi ate nga waliwo abaali tebabukkiririzaamu wabula nga bo bagamba oba nga balina endowooza Saif al-Islam Gaddafi oba olyawo abadde ajja kwawukanako ku ya kitaawe ajje n'enfuga ey'amateeka. Era ensonga lwaki wali mu kalulu akali kagenda okutegekebwa kyalowoozebwa nti Saif al-Islam Gaddafi amazima yali ayinza okukawangula kikola bakalulu tekaabaayo era abasajja okutya kwali kungi nnyo. Wenjogerera Saif al-Islam Gaddafi kakasiddwa nti yafudde era kitaawe ono amanyiddwa nga Muammar Gaddafi ebikwatako ebitonotono naye njagala kukuzaayo emabega nkutegeeze omukulu amanyiddwa nga Muhammad Abu Minyar el Gaddafi eyafa mu mwaka gwa 2011. Ono yali military officer, revolutionary, politician ate nga political theorist era nga yafuga eggwanga lya Libya okuviira ddala mu mwaka gwa 1969 paka we yaggyibwako mwaka gwali gwa 2011 abayeekera nga beegasse n'abantu ba bulijjo mu kye baatuma First Libyan Civil War. Olutalo obweruti olw'ekika ekyo lwali terubangawo mu byafaayo by'eggwanga lya Libya era omusajja ono yabireetera okudda, yabireetera bannansi okubeera nga baddamu okubirabako. Kakati yabireetedde ebizibu ebyo yabireetedde ne mutabani we era nga kikakasiddwa nti mutabani we Saif al-Islam Gaddafi bw'atyo ajja wattu n'aba nga yamaze okuba nga asaanawo era nga kati mugenzi naye nga taata we ono y'omu ku abo abaaleeta ensasagge okubeera bw'etyo. Wuliriza, omukulu ono amanyiddwa nga Muammar Gaddafi yazaalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Sirte era nga kano kaali katundu nga kali mu mikono gy'eggwanga erya Italy oba kye baayitanga Italian Libya. Famire ye y'abasajja ya musajja munaku amanyiddwa nga Baudin Arabu. Taata we bw'atyo n'amufuula oba Gaddafi ku myaka emito n'afuuka Arab nationalist. Bwe yali asoma mu bitundu ebimanyiddwa nga Sabba eno ne bamwenrollinga n'agenda mu magye kye bayita Royal Military Academy mu kibuga Benghazi ky'eggwanga erya Libya. Ono ya founding oba yatandikawo kye bayita yatandikawo revolutionary group gye yali ayise Free Officers Movement. Era ng'eno yatandikira eyo mu bitundu bya Western part eby'eggwanga erya Libya nga yali agezaako okulwanagana n'obukulembeze omukulu eyaliko mu mwaka gwa 1969 abawo kye bayita ku Gaddafi n'agenda mu maaso n'ayingira obukulembeze obw'eggwanga erya Libya. Emyaka 42 yali yakafugira eggwanga eryo. Ku myaka 69 yali aweza mukadde ako Gaddafi kigambibwa okuba nti yattibwa amasasi agaamukubibwa wakati mu kwekalakasa okwali kufuusa olutalo era nga bwe yakubibwa amasasi yali mu kudduka abeere ng'afuluma eggwanga lya Libya. Ebyo byaliwo bingi nnyo yenja okukulaga bimu obutambi tebunzikiriza mateeka teganzikiriza baako wano obutambi bw'enkulaga nandibadde nkulaga vita omukulu amanyiddwa nga Muammar el Gaddafi engeri gye yattibwamu byonna ogenda kubiraba. Wabula kakati mutabani we yamaze dda okuba nga naye agattibwa ku lukalala lwabo abattiddwa. Omuwana ono yamukuza amulaga entebe era kigambibwa okuba nti kuva buto ng'ono Saif al-Islam
ng'akakasa bulungi nnyo era ng'akimanyi bulungi nnyo nti ye pulezidenti addako mu ggwanga lya Libya. Kakati njagala okutegeeza oba pulezidenti teyabufuna ku mulembe gwa kitaawe, tabufunye nga kitaawe mugenzi, ate n'olunaku olwaleero amaze okuba ng'akakasibwa nti attiddwa. Kati gwe wenna alina kye weetaaga okumanya naddala okusukka wano ku nsonga zino, genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezekuusa ku bino, era nga tukutuusako byonna bye tunaba tukuleetedde. Naye nkugambe kino kye kifaananyi kyakalabikawo ekiraga omulambo gwa Saif Aliziramu Gaddafi nga yakamala okuba ng'akubwa amasasi abantu abataategeerekese. Kaakati mugenzi, naye nga sinaba kuba nga nva wano, njagala kuyitaayitako mu bubaka bwammwe bwe muteeka mu comment section. Tubeere nga tubuyitaayitamu mpola mpola, tutambule. Amawulire gakyali mangi nnyo ge tugenda okuba nga tukuleetera. Abagenzeko mu comment section ne muteeka bubaka bwammwe mbeebaza, munzikirize mbuyiteeyitemukko waakiri nsome ku mannya. Wanga Godfrey webali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. No bamwise Namubiru Proscovia webali kubanga kwali yagambye thanks so much for the updates. Nawe bali kubanga ogoberera. No bamwise Kwarebireho Ronald n'agamba good information webali kubanga ogoberera. No bamwise Margaret Nabayinda webali kubanga nawe ogoberera. Chamusha Gray nga bulijjo webali kubanga ogoberako message bulungi nnyo. No bamwise SMG Godfrey nawe bali kubanga kwoli message ya Sharifu Gidudu nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Bano bamwise Bikirwa Jeni nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Jackie obubaka bwatuuse. Nantongo Nashiba Allah have mercy to him message yatuuse bulungi nnyo. Kiganda Christopher yewe bali kubanga nawe ogoberera obubaka bwatuuse. Ono Nalubega Juliet bali kubanga ogoberera message yatuuse. Rose Mayanja bali kubanga kwoli message yatuuse. Dora Nalubega we bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse. Ono agamba Red Zone thanks for the updates. Bamwise Nachanzi Aisha munange nawe bali kubanga oberako wasinga okubeera ng'ogoberera. Rosiana Wambi nga bulijjo n'agamba we are winning New Uganda's knocking we bali kubanga kwoli message yatuuse. Gladys Kawuda nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Buno bamwise Josephine Babiri Namakula we bali kubanga ogoberera message yatuuse. Christine Baruti nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Ruth Nambatya mwebaza we bali kubanga kwoli message yatuuse. Anisha Husina message yatuuse. Bamwise Namuyomba Olive message yatuuse. Rashida Nanyonga bali kubanga kwoli message yatuuse. Janati bali kubanga kwoli message yatuuse. Bamwisani Farida Davids bali kubanga nayo kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Njagala kuyitaayita mu mannya waakiri bere nga tugenda. Josephine Babirye Namakula bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Bano bamwise Rus Nambatya mwebaza message yatuuse. Anisha Husina message yatuuse. N'abalala mwenna abasobodde okubanga muteekako obubaka bwammwe ku mukutu ate ogwa Red Zone TV ku nsonga ze tubanga tubaleetedde. Mutabani w'omugenzi Muammar Gaddafi amanyiddwa nga Saif Aliziramu Gaddafi bw'atyo amaze okubanga akakasibwa attiddwa. Ggwanga erya Libya abadde w'amaanyi nnyo. First Son aboggola awe ebiragiro ng'abamu ku bakungu mu gavumenti ya kitaawe baatuuka ekiseera nga bamutya bawuliriza biragiro bye baleka n'ebya kitaawe. Muammar Gaddafi mu bukulembeze bwe mu ggwanga erya Libya yateekawo obukulembeze obw'amaanyi ennyo era ebintu bingi nnyo ebikalu byakoledde eggwanga lya Libya. Wabula njagala okutegeeza gwa mpuliriza kati bino byange. Omukulembeze ne waaliba akoze ebintu ebyenkana bitya naye nga tewali kye bayita fundamental human rights, eddembe ly'obuntu ng'abantu tebaliina nga tebeetaaya, ng'omuntu okuwagira sayidi gy'awagira kimuwambisa, ng'omuntu okubaako ky'ayogera kimuwambisa. Njagala okutegeeza gwa mpuliriza ezo enguudo ennungi, agamasomero amalungi, ebyo byonna byonna amatiiri bonna g'anaabazimbye mu eryo eggwanga ebirina baso singa omuntu aba talina ddembe lye. Omuntu okujja okugamba nti bannange twetaaga ekintu FBC bwe bajja kumubuzaawo, omuntu okuba ng'alina oludda lwagwako bwe bajja kumubuzaawo, oluguudo ne lunaaba lutemya ng'omuntu, oluguudo ne lunaaba lunyirira lutya, ebyo byonna kuba busammambiro biba tebirina kye bigenda kukola era biba bijja kusaanawo mu kadde akatono ennyo olw'ensonga munnansi atuuka ekiseera nga takyabiraba ate n'okubifunamu okulyawo nga tabifunamu. Mu ggwanga erya Libya yali nsi nnungi nnyo era Libya yali nsi enyirira, yali nsi eyali ekulukuta amata era nga buli ggwanga lyonna ku lukalu lwa Africa egomba eggwanga lya Libya. Njagala okukuzzaako emabega n'okukujjukiza Muammar Gaddafi yagenda okutandika okugenda mu mbeereza oba okuttibwa n'eggwanga erya Bufalansa. You can imagine
Gaddafi yali ayina sente ze yawola eggwanga erya Bufalansa. Kitegeeza Libya yali ekuze ng'etuse ne ku extent ewola gamu ku mawanga ate ag'amaanyi okwetooloola ensi yonna, era nga mu mawanga ago muli eggwanga erimanyiddwa ng'erya Bufalansa. Wabula ebyo byonna tebyamutaasa bannansi nga bagamba ffe tukooye twagala kumanya, era Muammar el-Gaddafi yagenda okukubibwa nga bannansi be baasooka okwekaasa. Newankubadde nga bazungu baali bangi baali baagadde okuyingira mu nsonga eno olw'okubeera nti Gaddafi oli awo baali tebamwagala olw'enteekateeka gye ennungi gy'ayina eri olukalu lwa Afrika. Abazungu baalabanga guno omukisa bagukozesa ne bagamba leka tusaanyeewo mukulu ono era nga bye byasuubira okukola mu Afrika abikola, kuba singa abikola Afrika ejja kubeera y'amaanyi nnyo era ejja kuba tefugika. Naye ng'obuzibu bwonna we bwava embeera bannansi okulono amanyiddwa nga Muammar el-Gaddafi yabafugidde. Kakati gwampuliriza njagala okitegeere bulungi nnyo, eddembe ly'obuntu lisinga eby'obugagga byonna, abantu nga beetaaya kyabbeeyi okusinga ekintu ekirala kyonna. So kati eyo message mugiweereza abakulembeze abalina endowooza oba enfuga ng'eza Muammar Gaddafi, mugiweereze ba First Sons abalina endowooza oba enkola ng'eza Saif al-Islam Gaddafi eyamaze okuba nga akubwa amasasi. Red Zone TV kwoli tuganye mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.